SRK Media tukwaniriza nyompo za taka ongezi ko lwalero bali kwera ngate otambula naffe bulungi nnyo embeera eri etya obulamu obusanzo otya tubaaye eno nga tugamba nti yes omusajja abadde atya kale amawulire tuyina mangi nnyo naye nyina story jinjagala okusooka okutandika nayo eringanga egamba nti oba yeebobya abannayuganda omutwe ate ne bannakibiina kya NUP ebitambula biraga era enjiri esinze okubeera nga etambula yeyokubeera nti Electoral Commission yalemesebwa okugazetinga new constitution eya NUP kati NUP esawa zino badde operatingira ku constitution yeri enkadde ne wabaawo abasibalama abaawaaba n'abalala ne bateekako injunction ne bagamba temuddamu kuyisa kintu kyonna kyonna NUP kibiina kyaffe nga bwe kwagamba nti kyali kikayanirwa na biki na biki kati nga bw'omanyi politics azannyibwa okuviira ddala wa Mwai Museveni n'abalala bamugoberera na byonna byonna baagala balabe nti NUP tereeta mubaka n'omu tereeta kansala n'omu tereeta wadde naani lwaki mbu constitution gye bakolerako nkadde ekitakkirizibwa mu mateeka kati kibatambuza ndabye abati Anson Bulola mulabye nga ali bubi nnyo akitambuza akola atya bayi kati nkibagamba kino NUP mu kulonda kwa 2021 yagobyako n'abantu ba Electoral Commission abamu nga bababuuza mwawandiisa mutya ekibiina ekyo lwaki mwakiwandiisa nga kibafuukidde ekizibu era abantu bamulaba balwawo okujja nga bagamba nti bajjeho kadi ya NUP abasinga bakuba posters nga ziriko just people power kati nze mbagamba kino abadde balowooza nti NUP tegenda kuteekawo omuntu n'omu bakwesimbawo baki nga bagamba nti abolinza okwekanga nga Kyagulanyi katugeze ajidde Kasepiki Namboze ajidde ku saawa ani bajidde nga tebaze nga kibiina kya NUP oba ntegeera still ekibiina kisigalawo nga kitambuza ebintu byakyo bulungi nnyo abakkiririza it's not about parties mukifuna bubi it's not about parties it's about mwe muli wamu muine endowooza yemu musobola okutula ne musalawo ekintu kyekimu ne mugamba tulwanyisa ono oba muntegedde ne mugamba nti tutwanyisa ono kati eyo ye parapasego bagenda batunda mu bantu bagenda bagamba NUP tebagenda jikkiriza bamemba babo kwesimba ku kifo kyonna kubanga tebalina constitution Electoral Commission yagana okuwandiisa eri bateekawo injunction ebyo byonna bagenda bibuuza abo bagundi ba Justice Byabakama n'abalala bonna. People are very ready okulonda abo abali ready okubaleetera enkyukakyuka ne bwe munaakola mutya kati kibagenda batunza ebintu bino nze nabirabye ne bw'ojja ng'oli wa opposition naye nga tokoledde abantu bakukyawa mwalabye bw'otunuulira kabineti ya muzeeyi abaakomyewo ku NRM abasinga batono nnyo abasinga bagudde ababaddeko abakadde kababere bakaba palamenti bakyeyameni baani bonna babasudde mulowooza lwaki abantu babakooye kati abantu babeera babakooye temugenda beesibako mutandike bagamba nti tugenda lemesa kino okubaawo kiri kibeewo bano abaana balina obwongo obukola buli kimu ne kibeera possible tebakola kintu nga tebalina pulaani B ojja kwebuuza lwaki Electoral Commission egaana okugazetinga constitution empya lwaki bajja kugamba nti waliwo omusango ogubawaabira era nga waliwo n'injunction bagamba temukiwandiisa bagende babuuze eri omulamuzi lwaki kino kiri bwe kiti nga n'omulamuzi atunula ngaazi abantu babalaba abantu balabuse togenda kubeera eyo gambe nti simanya ate biki boy abantu balabuse so mu mbeera eyo kino kye mwalina okuvaayo mpozi munyonyole bulungi abantu munyonveyo munyonyole bulungi abantu
okusinziira nze nga bwe ndaba NUP inovaayo ennyonnyola abantu nti abantu baayo bagenda kwesimbawo ekitambula bagamba nti omanyinze bagamba kino mwe mulowooza nti mutegeera kyekimu n'abantu abali eno wansi omuntu wa wansi mulina okuddamu muyite mu mugambe nti bannaayi bye muwulira byogerwa bya bulimba oyo politics bwe batwe bamuzannya oba ontegeera politics bwe batwe bamuzannya omuntu asobola okukuba akasana agamba abo tebagenda kwesimbawo tewali oba ontegeera jukira NUP bali mu kukola kibayise vetting exercise Kampala ku mitendera gino chairman bakansala ne baani balabika bakomekereza kati bali mu Masaka district gye batandise exercise eno y'okuvetinga ekifo kize kiriko abantu 2-3 nti ani akira bojango lyana opposed gwe tebakutawaanako ne kati waliwo bino kiriko abantu 3 bajja kwebuuza nono ani asinga ku ground bakugambye ground ya NUP ekalinga 60% amaanyi go kuwansi kiki kitugamba ne president kye yakugamba muddeyo mukolera abantu kati boddayo n'okolera abantu kitegeeza ground ye level lili 60% bwe batuukayo nga gwoli wansi nga bakola bubonero basindika yeeyo abantu abajja okukola research mu bantu mwe bantu mwe abalonzi mwe basindikamu abantu abakola research nga bakubuuza honorable gundi ne gundi kiri kiti ani atwala ani akoledde abantu mwe ani abayambi gwe mulaba nti gwe mukirizaamu nti ono nga bawandiika after writing nga bakomawo vetting ene ya office eno kati ku kakiiko ekalinga 40% oba ntegeera ekalinga 40% kati that 40% nayo bagigatta baga nti ku 40% ebeera bibuuzo bakubuuza ebibuuzo nga bw'otula n'ogenze ku mulimu okufuna interview oba mfuna ogenze ku mulimu okufuna interview ne bagiconducting bagamba kati ku 40% ofunyeko 20 oba ofunyeko 30 oba gonna ogawuuse kati ne bagatta ne percentage gye bajje ku ground ne bagigattagatta ne bagamba nti ono asinze ono oba ono tasinze ono oba ntegeera bulungi nnyo so mu mbeera eyo olina okwefubako mu byombi olinza okubeera ng'oli mwogezi mulungi nnyo ku marediyo ku TV naye nga tokoledde bantu tozeeyo mu bantu nga ku ground toliiko ekyo omwana ajja kufutuka eri akutwaleko kaadi mugambe ate kaadi baziwadde abayaaye ate bikoze bitya abantu baagala services zammwe so kati obukodde bwonna obuliwo oba ogamba nti NUP tisimanya constitution yayo teri registered n'ebirala byonna my friend abantu baagala muntu tebaagala kibiina oli ajja kugamba nti fene bwe tuba twegattidde mu kidomola as long as tulina ffenna ki kozi yeemu abantu baagala kubakolera baani aba addressing ensonga zaabwe baani abana addressinga ensonga zaabwe kyekiri kyegambye muddeyo ku ground musobole okubeera nga mukolera abantu bwe mudda ku ground okukolera abantu mugenda kubeera nga mubuusa noono propaganda atambula ku ground nti temulina constitution eri registered era enkadde bagiwera oba bagigaana ku police ez'ebibiina ezisinga ebibiina byonna ebisinga mukola constitution yammwe ebafuga ng'ekibiina nti wano wetulina okukolera bwe tuti wano wetulina okukola bwe tuti ne mubitwalayo ku electoral commission ne mubiregisteringa naye awo etteeka we lirina okukyusaamu bakole ennongoosereza mu tteeka eryo lwaki alonda electoral commission ye gavumenti ye mwami Museveni ate era yawandiisa constitution z'abamuvuganya ebbanga lyonna lyempulidde opposition siwulirangayo kavuyaako mbwe ekibiina simanya DP ekibiina FDC simanya byani byatutteyo bagenza okuwandiisa constitution oba gye bakozesa nkadde oba waliwo empya sibiwulirangako mbiwulidde ku Kyagulanyi na NUP kitegeeza unandidda mu mugongo gw'omuntu agamba nti owaayi oba oliawo
NUP opposition entuufu ebadde yakajja ninga ekyamwami Besigye tekijjaawo nti abadde akola ekituufu naye ng'akola n'abakyamu patli ng'oba oli abadde ne bassemuju balukwago nga bali ku leeni emu kati ate ng'alina bali abaasigalayo eri oba ntegeera ng'alina bali abaasigalayo eri nga be bazoganya ekibiina era oba oli awo ne kiremala for 20 years tukitegedde kale tuli ku SRK Media we bali kubeera mpozi nga ate otambula naffe mu mbeera yonna eya bulijjo obulamu obusanze oti embeera eri etya tugenze nno ku lutalo naka video kendabi wano ne kankwatako waliwo olukiiko lwa basipiika ab'ensi ez'enjawulo nga n'owaffe wa Uganda yabadde alina okugenda mu lukiiko olwo naye teyasobodde kugenda era mbadde ntunyano ka video ka mukyala Rebecca Kadaga Rebecca Kadaga bapaatinga bubi nnyo n'omukyala Anita Among triple A they parted bubi nnyo lwaki Amongo yagenda ne yeeyingiza mu nsonga z'ebusoga kyokka ye mukyala muteeso naye olw'okuba yafumbirwa omusajja omusoga yalowooza nti ajja kujja n'ebusoga akimale abeere ng'alina akonkalinze empires bbiri eya busoga ne teeso munnange enkiiko z'abaspeakers zibadde zirina okubeerayo some few days back owaffe teyagenze lwaki aliko sanctions ebiwandiiko bino tokkirizibwa kulinnya mu eno nsi tokkirizibwa genda wano tokkirizibwa genda wano si za Amerika Baongereza zensi enkulu okitegeera okusinza ku Rebecca Kadaga agamba omukyalo oyo ekimuteekesako sanctions fena tukimanyi mubbi bigambo bya Rebecca si byange mubbi aliko emisango gy'obubbi n'okulya enguzi bimuteekesako sanctions omukyala Rebecca Kadaga bw'agamba oba nfuna bulungi nnyo kakati akona ku nsonga y'ekizigo eno simanyi lwaki alemera nnyo ku nsonga y'ekizigo eno n'abaana agamba stop bleaching lekeraawo okweyerusa abange okwerusa kwe kuleeta emisango giri gyonna oba okwerusa kwe kuleeta emisango giri gyonna oba omukyala Kadaga naye wakubeera nga muntu wakagoggo naye abadde tayomba bambi mukyala ono abadde tatera kuyombayomba nnyo lumu na lumu lwavaayo n'ablowinga naye oba oli awo yabadde so disappointed ku mbeera ezakubeera nga bamulwanyisa mukazi wattu n'abantu be babadde ajjaagira kuba abantu bendowooza babiri bali mu kakiiko eyo bali mu kakiiko baawa waabwe okubeera mpozi nga ate bo kaadi yakola ki zaabamibwa jjukira Kadaga balwanira ekifo kyekimu n'Amongo okubeera abakwata ababeeranga abakyala ba vice chairpersons ba NRM mu bitundu ebya East oba ntegeera mu bitundu bya East kati mu mbeera eyo olina okubeera nga ofuna side naawe ogwawa oli wa mama Kadaga oli wa Mongo oli wa mama Kadaga oli wa Mongo oba okitegedde eddagi mu bifo ky'okukola emirimu oli mu kweyerusa naye omukyala Kadaga olwo waayi beetwale ziri ntalo z'abajjeno n'abajjeno anyway over 9 generals abagenda okuwummula nga mwe muli ne Jeno Katumba Wamala, Jeno Erweru n'abalala bano bajjeno be babaddemu abakulu. Jeno Erweru asavinze UPDF emyaka 39 kitegeeza yayingira akyali mwana muto because kati NRM jibale nti egenda myaka 4 almost kitegeeza yayingira amajenge NRM either yakawamba obanga bali mu nsiko banatero fuluma nayingira amaje naye waliwo ekintu kyentunuddemu n'ingamba all the serving generals are retiring out. Jeno Katumba Wamala bali bamugana okuritiringa ne bano bayirolu bonna bali baganibwa okukola ki okuritiringa. Why? Nga bali nnyo the likes of Katumba Wamala nga bali nnyo mu bantu baganzi kati nga president abantu bantu baritiringira waneeno
kyangu nnyo omuntu okudduka n'agenda mu byobufuzi ate abantu ne bamwagala nnyo. Era mujjukira waliwo baafulumiza ebifaananyi biposita bya General Katumba Wamala nga bagamba agenda kwesimbawo kuba pulezidenti, ono yasobola oba pulezidenti, ono yakola biki. Oba ontegeera omusajja ne basooka ne bamuteeka awantu somewhere. Mujjukira nga bamucekingamu ku masasi agamutwalira bambi ne muwala we, ne bamucekingamu awo wonna nga bijja birimu okutiisatiisa n'okutta n'okukola kutya. Now bajenozi bonna almost ababaddemu ng'abakulu babalitayira yayinze atu babakiriza official okulitayaringa, abasinga baali baagaanibwa. Kakati wano we wali ekinyusi, ojja kwekanga nga bajenozi bonna abalitayarinze babadde agreeing ne John Muhoozi 2%, 98% nga they disagree, nga tasobola kubawa orders. Oba ndegedde nga CDF nga tasobola kuwa bajenozi bano orders, nga tasobola kubawa orders. Kati bamuwadde yagale kirizo bagenda ku promotinga other generals. Kati bano bajenozi bonna ate bagenda kukolera nnyo ku orders za General Muhoozi Kainerugaba. Yendowooza yange nze tulina gye tuyita okupinga. Ojja kwekanga bano olw'okuba nti bo badde more experienced, balwanya entalo bakola tya nga bapinga some orders. Kati abagenda okuddawo ono yabalonda yabatikira yakola atya taata we na biki byonna bagenda kupinga, bagenda kubeera nga tebakyasobola bo tebapinga orders, bakolera ku order ya jeshi. Oba ntegeera. So mu mbeera eyo twagala okubeera nga tuyozaayoza ba generals, retiring generals, ate nitubagamba nti kirungi okubeera mpozi nga ate oba oliawo mulitayaringa muwummule. Naye ekintu kino yali General Sejjusa, yali Mugisha Muntu, yabagamba there is a time when you don't have that uniform, nga temulina uniform eyo. Actually njagala sooka kuddako mabega, genda onoonyerezeko ku basirikale bonna abafudde nga bakyali ba serving officers. Kye basooka okukola bw'ofa bajja ne bazinda amaka, ne bakwata ebyambalo byabwe n'emmundu zaabwe ne babitwala ne babizaayo ewaabwe. Teri byagamba nti ate bino bibadde bya taata bisigale. Kati ne wano nno we wali bw'oba omaze okulitayaringa uniform eyo batokyagiddamu. I'm preparing you the generals, bayinza bakati bababuliridde oba tokyalina mu uniform eyo. 1 2 oba tokya